ono BEBE COOL mwoyo gwe yono BEBE COOL ow'omunda njagala omuntu owa people power owa gagamelo atawagira music industry njagala owulize ku audio zino obeeko kyoteeka mu bwongo paka ffe tugenda kuwa conclusion yaffe kweno ku kyabaddewo nesooka otuwe BEBE COOL kwezimu ku audios yabadde ayogera osooka owulira BEBE COOL ye ndowooza ye eri honest nga tayogera lwakuba nti waliwo kamera wabula ng'ayogera lwakuba waliwo abavubuka balowooza nti beetaaga okumanya ebigambo bino sooka otuwe BEBE COOL oyo gavumenti ya Museveni mulumbe NRM temulumbani Museveni Museveni nja kufuna mwe naye singa omusayi gwange guva mbwe guti naye nfa nga BEBE COOL olwa Museveni mwena mujja kulima babu mujja kulya buli muntu yenna abema yatujja mu nsiko muliko street mwe munemese okuyimba sirina sente ndi mwavu ne miliyoni enkaaga zenafunye naziwadde baana bamwe abanaku abatwale babasale ki so nja bafunamu naye nga tomusobola kunzita ku stage. Who are you to kunzita ku stage? Stage y'emmere yange ndiye nga nange wembalya ground entuufu eri nti democracy allow me to choose and I allow you to choose. But lwaki onkuba ecupa? It's a two-way. Kati ngenda bagamba ekintu it's the beginning era muyambe mangu maba people power mulekerawo kanyuga kuba BEBE COOL agenda kushininga mu audio eyo kyejawulo pikingemuko stage y'emmere yange muyimbi nina eddembe okusalawo ku kiki kyentwala lwaki onsalyawo nga tuli mu multi-party politics kitegeeza obeerako ne side gy'owagira ne gy'otawagira nga tuvuddawo yeeyongedde n'agamba nti poliisi yakoze ensobi okumujja ku stage yabadde ayagala abeere ku stage mwe bannayuganda abalowooza nti muli banyiivu nnyo olwakuba mwagala people power ate nama batufugira ku Facebook namwe ngenda bawa abakola ki kyamaika bali mu kuvuma mwagala basanyusa byokka abagamba nti people power bikoze bitya nate baba batuvumidde bwereere bamayi baagala basanyusa byokka abagamba nti people power tukoze bitya bena yabadde ayagala poliisi emulekewo ku stage tuwe audio eyo nazewa naguze meza ya miliyoni nengamba abantu bange ne security yange ne biki agamba nti naye bamulaba mpulidde abantu nga boogera people power bwe mubiraba nga bikaye ne bwe bakanyuga temujja ku ki stage kati abasirikale bakoze ensobi ne bajja ku ki balirese ensi neraba obukyayi bwaki kyembadde njakala okulaba sirika obo si bukyayi kuba oyogera nani bwe badde bakuba amacupa kugwe wali badde bakoze wano ondabako ekivune omu babiri basatu obucupa njagala vidiyo bagikulage wuliriza ecupa nnya zinkubye ku mutwe wuliriza naye njagala ku cupa nnya obala abantu ababadde muki nti singa baba bataani eyo stage bagituula wansi tesinga bazze buzibwe batebagava kuki stage naye abannamawulire abazungu abakamera babaddewo bavuddewa bazze ne Tyler Swahili so temulowooza nti tuli basibe okusasula abantu 2-3 ne babeera mu maaso ne bawogana sirika Ongera kutumirako omwana wa mawulire ne yabadde ajuliriza nenga BEBE COOL nga butagala oli ayogera bigambo bye munyiivu goli mu kujuliriza wakajuliriza gojuliriza gundi sirika omusirika sirika ko musajja akole ki ayogere benu yavuddaawo nanyonyola mwe mwaleta multi-party politics simayo ba Florence wali ozze Kampala waliwo akaluka referendum akaliwo okuleta multi-party politics Owantegeera referendum yasalawo nti mu Uganda tubere n'ebina by'obufuzi ebingi oba nedda oba yagala emboozi baadamu abakulu bakola ki baaliwo osobola okubuuza addamu musajja mukulu n'agola ki multi-party system mwe mwagisalawo si kyekyo kati lwaki nze oyagala mpagira ekyo kigenda ku kalulu Bobi Wine yayambadde magetisi ng'agamba mwenna mwamulinda nga mugamba gavumenti emutulugunyiza talina kasale
yadde ne ku face kyokka muli leta akasale kamu jukira yavaayo nga ne wiiki tenakola ebwaliwera eyinza mwiki munfudde ki awo ezo ecupa mbadde njagala zijje nga miliyoni naye lwakuba mubadde nga mutwalo so ecupa miliyoni emu nja kufa muziika omuntu omu mu famire yange naye kyensa okugamba ulira kyensa okugamba namamuga gange wedda tukuba muntu ki olw'eddembe lye mwagala kulemesa eddembe lyange eryokwagala omuntu omu okukyuzinga sayidi sikuganye genda mu kabalot box kuteekamu kalulu no ne bwolaga nti akange kabesigye kateekemu nze akange kaani kamuzeeyi agenda maaso kubeera ng'akola ki eno emboozi gyetubawa toyinawo ogenda kugijja okuleka ku byokya era n'atagiwulidde mugambe agendayo ku BBS ajjalayo ku BBS terefayina abanaazirako ku saa 2 ku lunaku olumu tebagenda koberaga. This is a big show. 700 people watching in the morning. Nga tuvudde waawo tugende maaso. Bebe Cool yavudde n'agamba nti bino ebintu Bobi Wine byakola babikoze okumala emyaka 10 beyond. Bebe Cool n'agamba tagenda kukkiriza Bobi Wine awabye bavubuka. Ate n'agamba nti kamiliyoni okuvaayo n'avuma yagamba yenale malaya. Kamiliyoni? Yes. N'agamba kamiliyoni mutiitizi. Okay. Leeta audio gwe. Bino ebintu bitandika naye nze ekintawaanya enfa y'abavubuka. Omuwala eyafudde ekyambogo nsonga ki? Teri nsi erina mirembe nga Uganda. Teriyo. Era nze kyenwanirira. Mbumulwanirira freedom. What kind of freedom? Freedom eguba amayinja mu konvoyi. Freedom eteka enankani ku Facebook. What don't you have? Well, the only thing I'm going to show you is you have the freedom to stone Bebe Cool on stage. And it is on camera. Now, when you stone Bebe Cool, find out who wins. Muloza Bobi Wine ali mudwali. Now, find out the big story. CNN wandike. Bobi Wine weraba ngandese Museveni ekololo. Naye nayiyeche ekyawa. Kati nange muwadde. Kati mulinde yekira. Nenga simuleka. Sagala abuzabuze bavubuka bino bintu tubikoze mu music emyaka ameka. Oli kamiliyoni mutima munafu nnyo kyonna kyasanga opportunist. Now Bebe Cool abadde mukubya amacupa ani asembye mu veni munkuba tunyumya naye jjukira abantu tebanaba kunkwata mu ngalo bajja kunkwata mu uliriza bajja kunkwata mu ngalo mu myaka ameka okuva kati ate olutalo lutandike bwe mba mulowooza olutalo lubeera mu nsiko luli ku street nsule bulungi. Namata Bridget nkutumiddeko nkulabyeko kwoli kuno. Suppose n'abateeka ebigambo bino ku page ya BBS Telefine eno page eriko empewo z'ekika. Empewo zijja kulinyira bweri. Kati jala tutwale Bebe Cool alina waayogeredde nti oyo kamiliyoni muki? Mutitiizi. Week ewedde kamiliyoni yali ku kilabu Ambiance ne yeegaana NRM. Nalinga jatayimbira nko kayimba tubonga nawe. So tuwe tuva tugende mu break.